Mutukole bwe mutu mugenda ku mukono mugenda kubigala mudataawo abantu b'enjala muliwa ujja munyonda ku masanyu ga mama sife gabatuma mubeere ne sente mugiyitenga ku mikolo ginamategere ebintu by'amasanyu kubakweraga bannanga amasanyu gibamyerago eby'amasanyu kubakweraga wangi twekubireko mu ngalo nanyiniwa n'okusaba kimu mama ubira ku bantu be waisi ubira saidi ne saidi bannanga kalulu ga mama mama bejona sibawulira bajaja bakoja basenga mikwano gya mama muliwa mujja mutuwomesa obwambalo mweraga emikono kuba kweraga tulumya batayagaliza kino kye tuliko bagira emyoyo emifubikizi okulumwa kye batasaba nga kibaddewo nsaba kweyanjulira nze Natoolo Sabuwa omukyala eyava mu kyalo era akaayi eyazaala nga mukyala muto ku myaka 15 nezaala abaana 6 nga nyina emyaka 25 nsomeseza abaana abamaze okusoma nze mukyala asoose okufumbiza omwana wano e Uganda omuyimbi mukikubireko mu ngalo ndi nazaala mama mwana wange administrator wali ku Stana Medical Center dwaliro lyange atasoma yes tuli ku lunaku lw'abakyala basebo ne banyabo n'ebirala bingi byenkoze ndi mukyala mulimi ndi mulunzi nina ne Stana Mental Works nina ne Stana Fashions nava mu kyalo nga ndi ku zero wano wentuse mwebale basebo ne banyabo mwebale kumpagira bijjedda saba kunzikiriza mama bankubeko ekifaananyi nga ndi nkuliraanyi abayimbi baffe Joanita ono simanyi kyakumwogerako birungi byereere ekisaakaate gyali tutumulina nnyo ne mirimu emirala gyonna egya maama Nnaabagereka n'egya Buganda okutwaliza awamu twebaza nnyo olw'omulimu ogwo gw'oteekamu buli kaseera n'obuulirira abaana abakyala n'oyigiriza byonna Joanita abikola nebalizeko ku Joanita webalire ddala omukyala Natoolo tukwebaza oli wa mukisa ddala kyakulabirako kyamaanyi okuba nti otubuuliddeko kasitooleko wano katonotono naye ng'okusinziira ku ekyo ndabira ddala oli mukazi ddala w'amaanyi wa mukisa osobodde okukola byonna byokoze twebaza Mukama weebale nnyo weebale okutuyinda n'okutusanyusanga ku mikolo mingi nnyo tavaayo ate ne Ssaabasajja naye ayagala nnyo obuyimba bwe ekyo kirungi ddala
Mwebale nnyo abakyala abazinye wano amazina mwenna mugalabye. So nina essanyu lingi nnyo okubeera wamu nammwe ku lunaku lwa leero nga tukuza olunaku lw'abakyala mu Buganda. N'olwekyo mwebale nnyo abakyala okubeera wano olunaku lwa leero. Nsuubira nti tujja kufunayo era omukisa omulala tuddemu nate tusisinkane. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.